Lilian alikunya nga mbeera eno bayitawo kaganya. Amasomero galinnyisizza ssente lwakuba nti ensonga yonna ekiviiriddeko ensonga yonna kiri ekintu eki bbeeyi y'amafuta nti ebintu birinnye ebintu bya waggulu nnyo nti ojja ssanga nga kasooli ali waggulu ekiva kutya okuleeta kasooli okuba nga ali waggulu nsonga y'amafuta nti omuntu alowoozaamu oba abalamu eyalifunye kasooli okumugya ekibogo mutuusa e Kampala ng'amafuta ga bbeeyi kitegeeza ki nti ow'essomero agenda kutuusa akawunga kano nga akawunga agenda okukatuusa nga ka ssente nnyingi nga kataddemu ssente nnyingi kati wekiva obujanjaalo buli kimu nkubi byonna jjukira babijja mu byalo obireeta eno oba Kampala oba wawa ku masomero yonna gye bibeera nti omuntu aba alina gy'abijja naye nammwe abasomesa ate temuddira ekyo ne museera nnyo abazadde kituufu ebintu birinnye emiwendo girinnye kuba waliwo abakitudde nga advantage nti buli kimu kirinnye ate ne balinnyisa nnyo ssente ekitasaanidde. Ennaku nnyo okuba nti amasomero gongeza ffiizi ku kiseera kye tusinga okwetaaga kuba ttaamu eno tugyetaaga nti abaana baba bagenda kupolomootingibwa okuva mu kilaasi endala badde mu ndala. So amasomero gongeza olw'okusinziira ku bintu ku bbeeyi y'ebintu tubanenya nti bongeza naye tetujja kubanenya nnyo tujja kubeegayirira batusaasire tukwataganire wamu ng'abazadde n'abasomesa okusobola okutambuza ekintu kino omulundi ogumu tusobole okutambulira wamu lwaki nti bo bwe tutabaawo tebajja kubaawo ate batwetaaga naffe tubeetaaga n'abaana baffe okusobola okutambuza ttaamu eno okuva obulungi tuteekwa okuba nga tukwataganye omuzadde n'omusomesa. Omusomesa oyongeza fees naye jjukira omuzadde tayongeza ku income oba tayongeza ku bizinesi gy'abadde nayo ntegaziye just kitulina okukola kiri kintu kimu omusomesa yogera n'omuzadde mu mbeera esaanidde okusobola okulaba nti tusigala nga tuli omuntu omu tuyite mu mbeera gye tulimu nga fenna tuli bawanguzi. Nga ndi kansala akiikirira abantu b'e Najjanankumbi kugombolola Lubaga. Ejuleeta amaanyi talina kubanga tewaliwo kati ku ssaawa nasobola kukoma kuba amasomero gano obutayongeza. Kale ekituufu kiri nti tulina kwegayira bwegayirizi kwogera bulungi n'amasomero gano nga gwe omuzadde mufo ky'okwekalakaasa banyongezezza simanyi nkyusa mwana mujja ano mutwala wali negyo n'omutwala wali ebizibu by'ebimu kubanga eggwanga twakitegeera amafuta galeeta ekizibu mu ggwanga abakuba kasooli obuwunga bwalinnya transport aleeta ebijanjaalo n'ebintu birala nabyo byalinnya. Kati kye tulina okusigaza kati twasigaza kwe kwewombeeka obuteekalakazi bwa bannange kubanga owumba kubanga nammwe ab'amasomero muno kimanya kyabulabe nnyo ate okukkiriza abaana baffe bave mu masomero kuba bagenda tufuukira eggwanga lino eyo mu maaso obuzibu. Kale tukole byonna bye tukola kubanga tuyita ffenna mu bugubi tubiyitemu ffenna nga tuli ffenna ate tusanyuke ffenna naye mmwe bannayuganda abasinga obungi abalina ettaka otusobola okulimira mukimanyi twatusedda mu rainy season tulime n'amaanyi gaffe gonna tumanye nti maaso eyo osanga ekizibu kye tulina kati eky'emmere kirikendeera. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.